Ponsiano Rakataka ne Emmanuel Zinda gw'abadde avunaanibwa naye olwaleero kkooti emutadde. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka John Keitirima agamba nti obujulizi obwaleetebwa mu kkooti bwali tebumala kusingisa Rakataka musango. Rakataka abadde avunaanibwa okwenyigira mu kutta abantu 9 mu January 2013 mu disitulikiti y'e Rakai. Munne wa Rakataka Emmanuel Zinda nga mu Tanzania yazziddwayo ku alimanda ng'akyalina okwewozaako ku butemu bwe bumu. Ono yakkiriza mu maaso ga kkooti nga bwe yeenyigira mu kusaanyaawo famire eno. Abattibwa baali ba famire ya Pastor Stephen Mugambe Ekyebe mu disitulikiti y'e Rakai. Zinda wakukomezebwawo mu kkooti nga 5 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Rakataka agamba nti musanyufu ku ky'okumuyimbula mu nkomyo. Musanyufu nnyo abantu balaze omutima omulungi naye nga abadde bakola ku influence abantu mu mukono gwange nga manyi nga tokera kulaba Rakataka bakuzakamu ebigambo naye musonyiddewo naye mbutuufu ndi musanyufu nnyo. Songa ye munnamateeka we Hassan Kamba agamba nti amazima geeyolese. Nti obujulizi bwa kijingirire era kufu era kooti ekanyiza naffe nti teri mujulizi n'omu yagambako nti yalaba Mr. Rakataka ku scene era n'obujulizi bwa muddu nga bwe mwabulaba bwali bujingirire nga baagala kusiba omusajja bwereere. Twebaza kooti olw'okulaba amazima n'etatiisibwatiisibwa n'abamafiya. Ebyo nga bikyali awo ate Ssaabawabi wa gavumenti alagidde nti omusuubuzi wa mmotoka Muhammad Sebuufu alina okutwalibwa mu kkooti enkulu atandika okwewozaako. Sebuufu avunaanibwa gwa kutta Donna Betty Katushabe olw'ebbanja lya bukadde 9. Ono avunaanibwa n'abantu abalala 4 okuli Godfrey Kayiza, Philip Mirambi, Stephen Ranga ne Paulo Tasingika. Ssaabawabi wa gavumenti agamba nti mu kkooti enkulu mwajja okwolekera obujulizi obuluma abakwate.